Bannakibiina kya Democratic Party mu America baggudde olutalo ku President wa America omulonde Donald Trump Jr. okumujja mu bukulembeze. Bano bamaze dde okusala empenda ku ngeri gye bagenda okumujja mu bukulembeze nga bamujjamu obwesigwa. Enkumi n'enkumi z'abantu beekalakaasa nga baagala Donald Trump aggyibwe ku bukulembeze bwa America. Baprofesa ab'enjawulo bagamba asobola okuggyibwa ku bwa pulezidenti ku bigambibwa nti akabasanya abakazi n'obukenuzi. Bannansi ba America bagenda okutwala ekiwandiiko ekiraga okwemulugunya kwabwe mu kkooti ku pulezidenti wa America omulonde Donald Trump bali 7 nga bannansi ababasemba batadde dde emikono ku kiwandiiko kino bawerera ddala 1,332. Mu masaza ga America ag'enjawulo okwekalakaasa kwatandise ekiro kyajjo wabula nga kati kweyongera bweyongezi. Okunoonyereza okwakoleddwa omukutu gwa intaneti ogwa Google kulaga nti bannansi ba America babuuza engeri pulezidenti gy'ayinza okuggyibwa mu buyinza kweyongera bweyongezi nga kati bali mu 485. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.